Naona basamba eno. Yes, we appreciate balungi. Never say an experience. So what is your bottom line? Kyekyo nti gujja kuddawo wekyangire Masaka. Otegedde? Mu constituency yo. Otegedde? Okuba nti ugamba gye baakulonda. Kyokka ate ne bewekyangirako. Amasannyalaze agakuteekawo awo gaavaawa. Kati ekitebe kyasituse ne kijja ng'oliri mu ofiisi yo ku kyalo. Gye weekyangira ekitebe kyasituse kikola ki? Waliwo kati awo amasannyalaze ziba watisi ndala ziri tuba tugeze mu feezi. Tuvudde nombuno obutala buno bujja ku balubu. Otegedde jjukire no waya eno egaleeta awo eba 3 phase yondala. Ekuba kati gwe bakuteekako wanene ezine ngamaze okukujja ku mutimbo kati simba wo mutina yetu tukole ki tuteeke ku nyumba yo no gati banateka no genina utya bakuteeko gali kati gali bwe bagasate ku nyumba yo gaja kujocha kati mwayo kyo zanje tutujiteeko ne kikomera osakati alala osakati wajigadde ngampya ne sente sizigwana. I know. Ngokoze naye ng'owulira sente otutezaawere. Lunaku ki olwakuwa obucupa luganda? Honestly, ennaku zonna ze bankuwa obucupa zankola bubi. I was very disappointed. Nali so disappointed. Bye, Sayi, the final episode. Natusiwula Sayi, yangomera omusale. Oyingire mbitawo yebyafaayo. Tiwasiwula Sayi. Kuini aduha. Muthidala bonita. Okuyingire mitwalo 5, yepe mitwalo 10. Emeza yakakadde kalamba. Hati Maulana ne Raini bakikoze. Kabawerekeddwako David Lutalo. Hedi Kenzo, Hajarunda Biro. So abakasumba, Bettina Namukasa. N'abayimbi abalala bangi. Kwogera ne bakomedians abaliko. Bye, Sayi, the final episode. Ngabi wagidwa. Success Motors, Sky Peace Tours and Travel, Ziwa and Sands, Galaxy FM, Comedy Store Uganda, Afro Mobile, Nesanyuka TV. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753-3M9-4 oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp plus 973-362-388-599. Kale kusema official na josinziro kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos ezifanaganako bweziti Jowanga ya bitundu byensi nkubuuzaako nenkubaza okubiranga ate otwegasseeko team notification nga bw'ogiwulira oddukati sinulaba ekiriyo noddeyo n'okola mugamba mutya abasisita bange ab'e Abu Dhabi ab'e Saudi Arabia ab'e UAE okutwaliza awamu abali Oman leero sinze mbatumidde Lawrence yabatumidde batandise okukola siba akajanja babuuza nti Lawrence ki ekibaddewo gy'oli tebandaba. So kati Lawrence yabatumidde ntimina kimungamba olunaku olwaleero temuli bakyali bange so sibaagala Lawrence yabatumidde tutegedde dena kuddo okonno bayo bale mwebale kusubscribinga bambi abaana babeera ku gundi ya stream ya Sunday eya pano ne babeerako mu ne banyumiza emboozi waliwo ngenda nokwata amanya gamwe munansonyiwa ne babeera omu bangi nnyo nga bachatinga. Thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala kale onako olwaleero upload yaffe endala tukwaniriza muyo era nga nina Star Boss Big Eye omuyimbi wa kabi owoku TV owoku radio yo owoku YouTube yo owakukiye endala Big Eye owensi Saabayimbi yono radio gwe yasanga n'amugamba nti Big Eye tuyimba nayo oyimba yono lutaya gwagamba nti nze nnyimba ne Big Eye omulani omulala pozi yakusanga n'agamba
banji abansanze ne bakugamba Big Eye tuyimba definitely ne ate watususseeko ate nno abantu abali prominent by the way like kyeŋŋamba nti oba aba appreciating abagamba nti oli muyimbi w'amaanyi teri muyimbi wa kabi nze kasaagulumaka wotandika ne gundi bali tatya mikono juu naye nkujjako engalo kayimba kaffe k'amaanyi kayimba kalinga logamba otya gye ndi munange ogamba otya muganda wange zo wano wa Big Eye wensanze Big Eye akawewo kalungi wasiri lwaki obaga nti wano wembeera wamma balimba nze wenkusanze wonsanze wasirifu tewali awogana kati olwa gye tuwangaalira oba otudde nga n'ogenda okuwulira gwe lwaki walidde enva zange mpaaka mmonde kange ne wano n'abisangawo saibo tuli wano ebiwala bituyitako ebyambuka we bikira obeera otya mu biwala Big Eye bantu nganze bantu bannange tofuna mbuzi muzomo nze neemanyi era kyomulanga sinembedde ku kisenge tolina bugumiikiriza omuntu aba ne weakness ye nayinza kyambuka kikkiragamba oli wakusibira ku miguwa kati tukusobola ngamba Big Eye wano abeera bw'ati atalye mu nsi olukwe ate olukwe luvaawa ku nsi ensi ekwataganira waawo n'ensonga ezo tezikwataga ngamba otya Big Eye gye ndi munange gamba kisaimo bigenda bitya bigenda fiti tewali mutawana tubitambuza bitambuza man bitambula yeah abadde eyo akanoonye ku Big Eye ono tunyumyenyumyemukko by the way twasembayo ddi okubeera ku Saimo official oludde ddeni giri myaka wali onyumiza kiye wali onyumiza bya mu Amerika twesanga mmenge ya waviira mu Amerika really yeah I think that has taken waviira some mu time Amerika wali onyumiza yali emboozi kyabo oba ne covid ng'akyaliwo was covid still twali tunamuyingira namu so it's been a while man bade banga ddene nnyo yeah nenga bitambula bulungi bitambula muganda wange yeah sizo endongo eri etya endongo etambula omwaka gutandika n'amaanyi n'okuba kayimba ka mikono juu endongo yamala neetereera oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga yali etaggaataga naye kati yatereera ddala yatereera ddala Saimo bwe togiraba eyambuka bwambusi project nawe ozira nkola z'amaanyi okitegeera z'amaanyi so yeah omanyi bwe nakulaba awo wagendera ku kitebe awo abakumokinga baali bangi kuba ate wamala okugira when to make things worse ebiseera ebisinga osobola okukola ekintu kyozzaaka okibanga muntu nga yagenze kuloga n'omala okuloga obunyoga kati katekengenze mu business leero nina okukola osobola okugenda mu business n'otakolera ddala kati wasooka okugenda olimba lw'amasannyalaze it was a good song naye ne lutatambula nnyo naddala ku mutimbagano oyinza oba mu bantu nga gye luli naye ne lutatambula nnyo kati omuntu aga olaba twabagamba ate kati oyagamba pozi nga yina gamba ye nga yina we yali yalupimira okutambula okutuuka okategedde ate mulimu n'abantu ng'oluusi ye engeri gyali mutakiwadde nnyo attention ngalaba tekituuse wuwe bulungi olw'okuba tiyakiteekako ki mwoyo yeah naye nga bw'omanyi nti we make music is like food oli bw'aba nga oli asobola okugirya oba obutagirya oba okugireka si buli mmere nti buli muntu agirya exactly nawe olina emmere gy'otayagala Saimo gamba kati abantu mulya nnyo enseenene sizirya exactly ate nga ffe tuzifiirako abamu era wendaba nga muleebukana nazo nga baba bali kuki era nze kyanzijja ku nseenene nti bw'otandika bw'oti okulya enseenene toyagala zivaako okkakkana nga nayo kaba kabaketi kaweddewo kati yo problemu yokka era nagamba nkole ki kyokka zine bw'ozindeka nazo n'oleka n'ekkutiya mu nnyumba nga wagirese bw'ogisanga okategedde ndowooza so goyinza oza ntuyimba terukoze naye nga lina lwebakoledde saate bwe twavaawo bimasannyalaze n'oleeta mikono juu nnaku zaali 2 n'ekkuba emitwalo 2 n'oteekayo posito nga bannayo olimba lunvudde mu ngalo nga kituufu lunvudde mu ngalo nti bw'otunuulira Big Eye bwe yali wali okitegedde abantu nga bakyampakanya n'otunula Big Eye ono owaleero okitegedde
kati nteekayo oluyimba ne lutambulirawo n'olaba nga buli muntu awutegedde nti nduyina buli muntu ng'alwogerako ne views nga zitambula okitegeera olaba nga waliwo ki difference biga tofuna mu kaseera awo nga wakamala okugamba nti kanzireyo nono ntereze issues ne kiwayi tukuterezana endikolaganayo n'abantu of course abakumokinga abaalingawo tewatuuka mu time n'ogamba naye nnyinza okubanga nekino nakikoze naye nayokyezza wakati mu process y'ebyali bigenda mu maaso nze nno Saimo am this person who stands on my decision bwe mba nkoze decision mba ngiyimiriddeko ate ebiseera ebisinga sipapa akola decision netegereza ngero kola decision nga yeyo nga minzani eguddawo kyakutwalira bbanga ki okitegedde era ndwawo nnyo okuwuliriza negativity okategedde definitely olina osooka n'okukkiriza mbu negativity ebeeramu tewali lugendo olutaliimu ki biwonvu nsozi kati era osuubirayo abagenda okukyogerera obulala kuba ffenna tetulaba kyekimu okitegedde Saimo bw'osobola okulaba ekintu newabeera mukazi Saimo gwe ng'omulaba mukazi ali oke kuggwe ninga mulimu agamba bannange abasaimo omukazi siyita so kati yo naye opinion ye obula gwe tunula gwe kuggwe byoyagala omukazi akolera okitegeera ate gwe asinga obitegeera okitegedde bagwe nanyini ki nkyala kati bino byonna bye boogera take it as background noise man bireke naye kati bw'onodda n'owuliza eno n'eno ojja kusigala wakati ate abantu abatali decisive babeera bankwe kulaba omuntu nga tasoko kaddemu abantu abatuyingidde bangi otuyingidde mu bungi kyekyo abantu abatali decisive babeera bankwe sikulimba mu decisive nga kwanza olwagamba nti wabi simu inaako obuzibu ne Museveni tankolangako obuzibu bonna nzibangala bannayuganda okay so kati osobola okumubuulira ekyama kyo otya tomanyi wayimiridde naye kati Saimo ekyama kyoyagala okumbuulira ekyo era osobola okukimbuulira nga omanyi nti Abigail kasita namugamba kino ali bw'ati bwe kiba kikwatagana ku sayidi eno osobola okukimugamba be bantu abatuufu naye omuntu ali bw'ati tosobola kumanya you cannot trust that person be basinga obubi tomanya nti nno oba mukyamu oba si muki era ojja wegendereze nnyo n'abantu nga mwogera emboozi bwolaba omuntu nga tacontributinga ku mboozi yammwe mwegendereze mwogera mulamu n'emboozi etambula naye omuntu ye asirise aba abapima oba ayinza obba talina kyagatta mu mboozi nakyo kisoboka kale seka olagende alisi binyuma toseka tonyiga oliawo so era singa wabeerawo ekivayo oba ekirinkinga anyway singa emboozi ebange badde confidential era gwe asoboka okugamba gundi mwamula nga tonywa emboozi we yali tewamulaba nga taseka atakolaki talina kyayongerako alina okuba yakoze bwati obalaba abantu abo bafuna nnyo n'emitawaana because nobody will claim for you kati Saimo bw'ofuna emitawaana kangeze nze waliwo nze n'omuntu omulala oba naali ku kamera ndi mukwano gwo naye mukwano gwo for example Saimo n'ofuna emitawaana naye nga mu mukwano gwaffe ng'ate naffe tetuli sure nti oli muki mukwano gwaffe kati bw'ofuna emitawaana how do we claim for you tukulwanira kyenkana ki era of course bw'oteekayo ka Facebook post nti bannange gundi batugambe taliiwo ng'oli awolana mbanja kulowooza oba gundi oba ye mukwano gw'ennyo kuba nange simanyi one agamba oba alowooza nze mukwano gw'ennyo kitegeeza mu bufunze mu bulamu olina obbaako woogwa nti singa otuuka ng'olina obwetaavu bwalina okukulwanira nga waliwo agamba nti gundi waffe oba gundi wange oyo gundi wange obutasalawo kiyinza obutaba kibi Saimo bwe mubeera mu maka nga tuli sure nti omwana wuwo oba okola kyolina okukola oteekamu agaba nyiza oteekamu enyingi nesimaliza nga sifunye exactly omwana afiirwa
ajja kufiirwa awo buli wagambya nti oba olinamu toma omwana mutwale ku DNA naye oleme muleka wakati awo omulabira tomulabira ogambye ekyayinza ate bwe bamuntwalako enkya so omekanga sure nti bakudoutinga mu ngeri yonna never accepted to be doubted. That's a very wrong thing. Kibi nnyo. Big guy, politics ono wali. Mukaseera abamu abamine ebintu byemukoze naddala abali kusaidi ababera kusaidi ya government ababera ku opposition. Oliza ayinza byalowooza nti maybe biyinza obba byebimu bifaanagana. Ti Big guy kwagala President Museveni si kibi oba okwagala Bobi Wine si kibi. Ekibi ye muntu ayagala Bobi Wine okutandika okuwakanya ffe abagamba nti bannange ffe emirimu tetukola ki tetulina otandika okufaayo okulumba kuba ffe tulina ekituluma osobola okuba watuukayo byonna bitambula bulungi naye naffe abatuuse obuzibu bwaffe tukole ki tuleke kuba naffe twagala kukola ki kuyambibwa emirimu gitya sikutegedde bulungi nti gwe tugamba oyagala President Museveni naye naffe tetuli bamativu tetulina mirimu mu ggwanga oba ontegeera kale gwe Big guy notandika okusiiga akazigo ng'oyagala kulinnya kubagamba nti tetulina mirimu oba ontegeera era ebisinga bye binyiiza abantu bali nti goyinza obba oli bulungi naye bw'olaba akaaba tomuvuma oba tomulaga nti musiru wabula osobola okugatta eddoboozi nogamba nti bannaye nze nange nkwagala naye n'abantu bano tubakole ki oba ontegeera kati oyo wa government naye oli naye n'agamba nti ne Big guy wadde nga Bobi Wine amwagala asobola obutalumba benaaleemu oba okitegeera bano balina ensonga zaabwe ate asobola okusigala wakati awo nti wadde nga Bobi Wine amwagala n'abantu bategedde nti talina buzibu na bizibu byabwe era ali mabega wa bizibu byabwe naye teyandyegasse kwono politics kati nkigatta nkitwala we mwabaddeko trail ne saha oba ontegeera nti era oba ozzeemu ku extreme naye ku sayidi endala gy'ovudde ku sayidi eri evuma abantu bano abalina ebizibu obba kudaalira kati ate ozze ku sayidi ey'abantu bano kyokka ate era okulembeddemu okunyinza oli nti oba tuvudde mu kiwavaamu eri ng'okizzeemu ngundi endala first of all nze ndi muki oli Munnayuganda ndi muntu bali abayayaana abalina obwetaavu tukitwale kale abanyigirizibwa okitegeera bo baki bantu nabo Bannayuganda kati ndi omu kwabo as simple as that okitegedde mba ndi omu kuki ekitwawukanamu nti nze nnaku ddoboozi erisobola ate okwogerako ennyo okusingako kuki baffe naffena Katonda tyatona tuli kiki kyekimu okitegedde kikikola ki kyekitwawukanako ndinzibwe nnyimirira te mu makkati gaabwe basobola okunteekamu essuubi oba okumbeeramu n'essuubi lyabwe ate okubakola ki okutuusa eddoboozi lyabwe wabula n'oluusi okuddayo ku kiri ky'ogambye waliwo abantu ate abanenyeza ebintu by'abantu ku bantu abaki abalala okitegedde oli n'anenya omuntu ku lw'omuntu kirambulule bulungi kitegeere for example ogambye nti ate ne wabeerawo abali ku ludda luno olumyufu abakola batya nga bwe wakikolanga eri ng'oli wa yero ffe ne tukaaba ebizibu byaffe because gwe oli bulungi n'oyagala okulowoozesa ensi nti buli omu ali bulungi wabawo sayidi eri affected yes eri endowooza era nawe gyokola ki gyokkiririzaamu naye ekigaana kuba nga waliwo abaffe abasiiba ate naawe era bw'osala n'ojja mu kimyufu ate era n'okulemberamu kampeyini y'abaana abakaaba ne bali abayera abandi badde bagamba ffe twagala muziki gwa Big guy oyagala abantu bakaabe saagala kati kyova olaba nti nzija ku sayidi y'abaana abakaaba kuba saagala bakaabe nyimirire wamu nabo kati it is the best position to stand on woba olina omutima ogulumirirwa n'ogulumwa yes there is the other side nayo gyeri but this is the best position okusangula amaki
amaziga g'abantu okay kisingako okubeera ate kubakaabya baki abantu okategedde ndowooza onfunye bulungi Simon. However, yes, nyinza okuba nali eri biseera ebisinga sometimes we take long to analyze zokuba tuna analyzing nsonga. Yes, nabali gye bali nabo gye bali oyinza okuba nabo tebannaba kutunula mu nsonga okitegedde kyovola nti bwe nadde eno ku bantu abantu they excused me banyaniriza otegedde bagamba kireka kati amazina akola ki n'ategeera kuba nawuliriza abantu era nawuliriza abantu okutuuka okudda ku sayidi y'abantu byonna ebyagenda mu maaso wabikola ki wali obiraba kyonna kye baakola okuntuusaako eddoboozi wakikola ki nelintuukako mazima nendaba ate nga be bangi nze nendaba nga be baki be bangi era nga ne bootunula bootadda be baki gamba kituufu kuba bagamba abangi webasonga wekyabikira wabeera ekinyusi okategedde akantu ako mu biseera bigayo bakubira obucupa bucupa ki obwasinga okwennyamiza buyinza oba tebwakuluma naye obwasinga okwennyamiza noddayo ewaka nze nali ennaku ya comedy nakolako ku show n'enfa twakiyita nkufa nokola abantu bataseka ebbaasa show yali yalwakusatu ebbaasa nagisumulwa ku Mande nga mpira nesente sizigwana I know ng'okoze naye ng'owulira sente otutezabwere lunaku ki obakuba obucupa luganda honestly ennaku zonna ze bankuba obucupa zankola bubi. I was very disappointed. Nali so disappointed nti nno kankubulire nno Simon nze mu kali yange y'okuyimba nkulidde mu life yakwagalwa ne bwe nali ndi upcoming abantu banjagalanga nnyo. I'm this one upcoming who has never been chased on stage. Ne bwe nali nkyali upcoming akasitompa obudde ku microphone ogenda kunjagala. Kati kino nakiraba jukira ebbanga lyonna eryo namala nofuuka star obufuso w'amaanyi freedom stores kubye mbadde mu crowd nzikuba bantu nga bayimba big eye kati ntuusa ate ndaba ku bantu nga bagamba aveeyo sinti nyimba bubi nakole bakuba big eye ocupa anadda kusenya ka banaye munzitire wano nga kale ng'alaba kye solution kuba kati nali waggulu ne ngamba omwana wa kamera kati kaba mututtira atuwa ebiseera byo nali nkyakola emirambo naye akaba mutto nga siraba wakudda nga bannange bondo wasirimu nayogana munzite agamba munzite wabbaawo nsanduza ne bagala tebattirano omusajja mu mugyeeyo. Oh my God. Akacupa kali ku freedom sitaawo bana. Kati kankubulire nali wakati w'ekintu kye bayitanga sekitegeera. Nali wakati w'ekintu kye sitegeera. Nga simanyi bannwane n'abantu. Ebbanga bakubidde obucupa. Ndaba bangi nnyo. Ebbanga bakubidde obucupa ne kankyogereko. Siranga bakuba bucupa nazaayo. Awakite mu bwaddiza. Owunga. Gwe owunga olaba bonaga nti ozze emitawana obuleetera mirala akacupa okama bakakuba Dr. Tiwan Mbambazi yakanyanga kuleeta ku kayimba ka gundi tuliyambala engule nga kacupa bo ndala kyabagamba nagaba sijja semba nzo n'okunyiga bakubone bayita abantu nga basazeewo abantu tebasoboka obucupa obwabeeranga bukalwa bwaba mukone ku musulo ninake nkutira kuba sijja kulaga brand naye wabangawo bono obusigaddemu kati ngolaba nti eno y'amazzi for example I will change it. I don't know if five. Eno y'amazzi mwabangamu kano akacupa kano kola bakasigaddemu nga n'amazzi g'ekitundu kaba kajja nnyo kuba kabamu ne weight kabamu ne weight eri lwe kajja kaba ne hitwe ba
Allah kabaka tuka bulungi kati nekira buno obakasuka ne butatuuka akalonze aba ino katuusa ona akasuka ne kakoma mugundi nayongerayo obubaka abaga yezo obubaka ndi obubaka bubudde kambongereyo butuuke olwamala okukuba obucupa bodda backstage abakusema bakugamba sole Ulo kino ekigwa ku munnamwe nga n'ekigambo ky'omugamba tokiraba. Bamala wana abategesi ba show bamala okulaba engeri yigibwa kakkanyamu embeera. Kati ate mwene mujjolo na mwene muleta ebyo ne mujjula ku muntu nga abamawuli ne mujja. Ne mujjula ku muntu mulaba afunye mitawaana ne mwagala mitawaana ejo ate abannyonnyola obuddo. Owulidde otya? Mwanta wanja. Kati kugenda mpulidde ntya. Bulungi. Ozako. Kati bino timu yo yeba eri ku kimu ate yo jwaze nayo kukujja okukola ki? Mwe ebondu mwenyingira mu motoka eyo nti blood. Nenga namu nabo. Nawe bakuba ko kachupa ngo badoli olina ki baby go badoli naye nga ali audience. Ani? Gwe. Kichote nga waze kushole ngo unobochopo oli ne waba ali waka. Aba inoko yali anga ateko okumanya dakiika eziddako 5 kye kigenze maaso. Ndio oli waka ne gwalese waka. Oli ne waba ina jali. Tewaye ate bino. Nabiga kino nakyo kankibuuze. Bwe nali njogera ne Dr. Twe bamukuba obukipa yangamba obukipa obubeera coordinated. Ndi kizibu omuntu okuva from the blue nakuba obukipa. What is your opinion okusinzira ku instances ezakugwako? Instances zangwako obucupa buno sijja kugamba nti buba coordinated. Ate sijja kugamba nti buba ki? Coordinated. Kisoboka okuba coordinated. Ate kisoboka obutaba ki? Obucupa bwe nafuna obwali coordinated bwe bwasembayo. Era nabagamba I don't want to go back to that. Obo era information yajja. Why you dawo? Freedom City. Wa Freedom City? No. Nzwangu butufe ebimundi ejibureta ddala nno. Waliwo kyabalaho. Ejibureta ddala nga olenzi jawo mu 20. Bantu bangu. Olwaki okoza approach ya moto. Amuli yagamula kuyimba mu element. Bada Allah wana Uganda naye never zanti bantu bebale kunjagala kuba buno bwali coordinated kye kikulowoza sadi bwali coordinated ningeje bwajjamu. The information came and by that nali ntandise okuba nti ntandise okuyimirira wamu n'abantu ba bulijjo okwogera bakola ki do nga tekina kujja ki nali ntandise n'okuddamu nga bandese ntandise okuyimba shares eziki ezimu naye wali waawo yali ayagala okusigala mu kifaananyi kiri ati waliwo yakutetenga nagamba tula waki baagala omuleka lwaki baagala omuleka otegedde nayagala anzeyo mu kifaananyi kiri yasanyuke kumbe yali yagala kunnafuya mu ngeri ye okitegeera but kisinga obukulu nti ekyo nakivaako kati abantu people's favorite yali shoki yasooka okukola ng'omaze obuva ku gundi awo yali shoki wali ludda wali ku show yani yali Africana yaliwo yasooka okukola with welcome and basobola kukubira enduulu ku Africana wano yali Africana turning upside down yali ku Africana wawulira otya kwolwo olunaku kuba buli muyimbi buli artist yenna ayagala nnyo abantu omuwelcoming nga tudde ku ssente zagenda okuwa okujja okuyimba na biki mwagala nnyo basi okuwelcoming nawulira nga nvudde mu kinnya ekiwanvu nava mu kinnya ekiwanvu saimo abantu okuddamu okunsanyukira nze jjukira nali maze ebbanga nga sikyakiraba nenkiraba nalinnya ku show ya Africana awo and turning upside down ngamba chi ari wena kano kanzuna ama yosho yasicho yali yasanga ko Bob Wine eyo mukamanga nzego wa masanyala ayino babuli amasanyalaze allalalala ne bagweddalu but izeno bwenti bweto kati bwenkola nti buli genda gera amanyi bugamanyi mangi everywhere
I know you follow me, you see my Daba. shows. Okitegera so. Daba musajja wa Katonda alhamdulillah. Alhamdulillah. Manyi mwana n'okusaba kwali kungi. Kusaba Katonda. Manyi Katonda ono awulira eddoboozi ate Katonda era eddoboozi lyaliisa mu bantu. Kitegedde Katonda akolera mu bantu mu mbeera zonna. Era n'okukulaga nti kati yakutadde era abantu olokamyo. Kitegeera era naawe nakakasiza ne ngamba nti kituufu abantu balina amaanyi gali mu bantu mu byonna. Lesson yo, what was your biggest lesson? Bantu biki ebisinga okubanyiiza by'oyinza olabula omuyimbi ali eyo? Tunuulira manya ani nja kukitwala nti nno customer ye mukamaawo. Okitegeera kino njagala tukimanyi buli muntu akikkirize nti abantu bwe bugagga. Kitegedde Simon nsi we yatuuka abantu bwe buki kabeera ani kebeere gavumenti era abantu yeki ye gavumenti. Okitegeera so kyonna tunula nga kiggwera mu bantu Banga nnyo okumanya abantu kye baagala and more so when you public figure. Okitegeera numbers are very important. Okitegeera kintu ekiyitibwa omuntu w'abantu kitambula naki numbers. When you are singer oli muyimbi kitegeeza weetaaga abantu okujja mu bivulu byo. Okitegeera Simon nawe bw'oba ku TV statistics numbers bakulaba woyita ku street bakulabayo weweereza wekka. Wano bwakola comedy abantu ne bagano sanyuka era kyakuluma nnyo mwakola bubi nti abantu tebakola ki baagana oseka olaba gwe just baagana nga tebakubye bucupa nende bagana kati nze kwe baatekako n'ebikolwa okukitegedde nkituufu. so nalaba nga omuntu eyali nga newemba nvudde wano ne ŋŋamba waaye oba osanga bano ab'ebulaaya bo banampuliriza nayo nga siyimbayo. Nebulaya bali si basanyufu? Definitely nayo nga si basanyufu. Georges wano wakava obadde oda? Obadde UK? Yes, London. Era walaba ekyaliyo. Era baakwaniriza. Banyaniriza nnyo bandaga like reception ennungi laavu kyali kyakabi. Kale tukyalina Big Guy Starboss katumale okukola ku sente Katonda ate tukomewo tuwongere okunyumya Big Guy njagala mpe ku mbooza ate namulabye kwema ku gundi y'e Masaka. Tuyina bye tuwulira ne kati njagala ye yabadde ku ground ya Mbolisi. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travel Natela ekulitide double experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kukyali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls zo no more anakula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 45 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi ate anagenda mu trip eno wajja kuba akalwako ojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada eddako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko
kuba essimu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July na Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Tukomyewo njala kubanga ate nkutegeeza gwali eyo atulaba Alumtawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 wefunira proti ngate erina n'ekyapa ate nga baagambye nti kakati ate baleesemu akapya ke kaliwa proti tebakuwa libadde bakuwa transfer papers nogera no transferring ekyapa kyo kati bwemala okukkiriziganya proti eyo bagite ekyapa bakiteeka mu mannyago Alumtawa Enterprises Limited baweleza message bakwiye ku namba yabo yesimu ebisingo jja banga atobitegeera Rosemary Beddings batunda bya mukisenge bali awo kasubi bova kubitala boti nga agende namungona ogenda okubasanga bagamba nti bye mukisenge byonna biwetaaga babirina ate nga bagamba nti bakola chi osokuba ngo oteka yakasente ko mpola ate sente bweziwera n'osobola okubeera nga ate onona ebintu bimwe abali ebweru gwanga osobola okutuma omuntu oba n'olinda n'okomawo ebintu byonobera nga ate obinona kale banafa ministry y'ebyobulamu nga bali banafa ne banafa PEPFAR ne USAID balese bayise drug refill program abantu abamu tulina endwadde ez'olukonvu ba chronic diseases osobola kuwa sukali osobola kwogera ku pressure osobola kwogera ku HIV and AIDS kakati tubeerawo ku ddagala kakati eddagala eryo bw'olimisinga olw'embeera zonna kiyinza okukendeza ku bulamu bwo n'okutwala obulamu nga tonnatuuka kakati ministry kye baakoze kwe kusembeza eddagala awo okumpi bwe tubeera ne tebajja kutobola kutegeera nontantiru ng'oba approachinze kakati namba y'essimu eyo osobola obbakwirako n'obagamba nti bannange nze mbadde eddagala lyange ndijja ntebe naye ate embeera nnamasuba waliwo pharmacy eri bwe bati ne bwe bati either they accept that pharmacy oba ne barecommending nti nedda eyo gy'ogambye eri waggulu ne wansi waliwo pharmacy wetuteeka eddagala ojja okuba ng'olinona ekigendererwa kukendeza ku muwendo gw'abantu batamira eddagala lyawe mu budde oba balibuukabuuka olw'okubeera nti nno kusobola kuba nga afuna eddagala eryo mu budde kale n'abajola ku screen eyo gy'oba okozesa okusobola okubeera nga ate oyogerako nabo emberebere ngikutambulira bulungi Aromatic Entertainment bannaye tugenda kujja customer care live on stage 29 33 guno omwezi gwa June gwe twayingidde tuli ku theatre Labonite mitwalo 3 n'emitwalo 5 tusabe nga temutuwagira then ne Maulana and Drain Idi Aluha Idi yokusala ebisoro bali ku theatre Labonite balina soyi the last season nabo mbadde nsaba mbagala bangabo mubampagirire big guy wanji tata owaye nkulaba mugende e Masaka kyali kitya how was the experience the love gibawalaga mu kubo briefly kiki walaba nga tugende Masaka twasookera mukono wagala buka mukono andi Masaka mukono yagenda ne question marks abantu propaganda oba bigambo so we focus on Masaka sagala bigger bitabika sagala kulabikanga muwagizi tuteeke naye okwogera naye n'okwogerera si kibi ngamba okwogera anti nange kati wempagwemba omuwagizi in the position you are right now influencinga engeri omuntu gyatwalamu ebintu byange wadde nga abantu baagala nyo tubeera abawagizi nalyo ddembe lyabwe kidda wali kiwayogedde nti abantu baagala obeeko wekola ki naye ng'olina kyowagira of course ndi munnayuganda naye njagaliza Uganda otereera oba okusigalawo kakati kyali kitya ffe tulina betwalabanga naye kati njagala biga yali ku gundu waggulu oli bwoti emotoka ya Bobby yakuli ludda wa wagiri maaso wagiri mabega najiri mabega wagiri mabega gwali kuya saha saha yali yakuya Bobby eyange je naliko twaliko ne Honorable Lutamaguzi ne Honorable Chirumira Honorable Rwama ya aliko ne MPs basatu ya mpozi mwe mwali ne Deputy President Deputy President watege omuchala omu North ya Zedriga ya kyali kitya mundabayo nga bigayi yali ku trek ate kyali kitya kyali massive kyalira nga bwe kyalabika ensi yonna bwe yakiraba newankubadde mwali mu kwagala okulemesa naye kyali nga bwe kyali mpaka ku final venue bwe waawo kyali kizibu okutuka ku final venue emisanvu mingi muddeno tiagasi yabamu nkuba ogwo gwali bali bakwiye okutya gas okuleka awo gwali gusoose bali bamunkubako ng'akyali mu ssomero
awo nali kusomera awo kati kuno kwekalakasa kwa gondi kabaka nga bamuganye okusala kuseziwa is it ngagenda ekayunga so nali nsomera Lubaga so kati abantu abaali bakola processions ezo like fe twawulira abantu ne tujja ku kikomera ky'essomero tukole mulabe kye kigenda mu maaso ku fence twali tusula ne batusuula mu naffe ba students wetwawo tuduka ku tapu nga tulinga abaana neffe ne tujjaako kati oteyagasuke nawulira nali nkyasoma otegedde ono yeyazeeko kati ono yazzeeko bamwongeramu ku birungu akyagiranga owedda obange sikyasobola kwawula wabula kyemmanyi nti gwe bakkuba tiyagasi tokwata mu maaso tobaako kyokola gwe muleke era ajja kukuluma ebyo byamala kakkane gwe tobaako todduka na misinde because bonna odduka ojja gwa mwala oba bajja kukutomera gwe agenda kuwona aba ajja kuwona gwe sigala tokwata mu maaso toteekako treatment yo oli ejjanjaba yekka binoona aba amaaso don't wash your face just muli akunyigire muli amaziga gajiga kakabe ngo town mwe mwayise waawo ogamba nti abana bano basusse mutano mwade mugenda muyita abantu babadde bangi okuva etwasimbula ku kitebe twasoka kusanga abantu ebusega okurawundi bonnaawo ne bakwatira ku kkubo ne bavaayo okitegedde tentuddamu ne tusanga abantu ekyengera nawo nga kikutte kiti okitegedde so buli center kuba abantu bonna bali bakimanyi kulembeza ajja agenda ayitawo kitegeera seera bonna baali batulinze bulungi nnyo already abantu baba updated we post these things tubiteekayo ku mitimbagano baba bakimanyi tujja so kulu bali bamulinze baba kubatia gaso bado ivatingo kubazza kulwekako mukuba ekitaka batuyiseeyo batuyisa bubi nnyo lwaki naye si kirungi because bwotunula ebibiina ebirala byo bikola embazigondi zaabyo ne bigenda mu maaso peacefully okitegedde ne kati lwaki kino kijjanga problem era nze kyenalaba bwe nabira unfairness eya police gyekola okitegeera nze ndaba abantu bonna balina okutreatingibwa equally okitegeera abantu bayitamu mubalaba everywhere ne bayitamu ne mu towns wakati neffe weulwe twagala okwaccessing be batusalawo nti ate mudde eno muyite lwaki omuntu oba omumma okuyita mu nsinga na muna Uganda so ekyo si kirungi era nze I'm so much against it kitegeera kuba awatali kavuyo ate mwe musobola leeta wakaki akavuyo so omuntu asobola otambula n'agenda n'akola ebintu bye n'avaayo lwaki gwe oleetawo akavuyo okategedde sira gwe wakavuyo tolabye kavuyo wabula ate anti abantu numbers zaali nyingi numbers it is your duty to control those numbers anti wawozi oyina zikuma bukuumi tozi control nga kuyita eno naye abantu bakuyita mu Masaka mu town mwade mugenda gicyankalanya kumala essaawa nga 3 ate etya baali banja eno gye tuyita mu Kyengera zose ze town Kyengera si town eno na town yo nga tuyitayo bulungi lwaki golowooza nti wali ngamba mu center ne just eyo gamba kibeera mu bantu nga batya nga otya buti okitegeera naye tekyetaagisa bw'oba osazeewo kuba kale bonna tebayitamu nawe toyitamu saye mukade gwosooka okuŋŋamba nti no awo toyitawo wokya ate nga gwenda wozanyirawo nti nze nyinza obba nyambadde gambuti gwe kale ŋŋamba wokya nze bugabe nange nsobola oyitawo awo ndeke kasita gwe oŋŋambye kati wanje okya bizibu byange ngakitegedde ngambe nti nze nange mpita okuba nawe oyiseewo naye oŋŋamba nti wokya naye tokola ki lwaki gwe oyitawo mu bantu be walabye e Masaka mu kisaawe walabyemu abafaanana okuba nga beekampala kuba baatugambye nti mwasombye abantu ne mukunakuna naye Simon okujjako omuntu ng'alina kikyamu ku mutwe kati abantu bwala Masaka osobola okubajja e Kampala
simanyi anti nze njogera byenna to be honest abantu abo osobola okubajja e Kampala mpozi olinga abantu sometimes baba just negative for no reason oba olumu nga tebakkiriza nga kibasusseeko abo abantu bangi nnyo you cannot control them from Kampala to Masaka ate sayimu n'abantu betuleka ku kkubo baba bangi betuleka kusigala betusanga otegedde kati singa wagamba nti bantu batwegattako omanyi kiza okubeera eyo okitegedde oli tugenda n'okuyingira we tuyingira I want you to go back to the footage olwadde ng'abantu bangi kiri kintu si kyakunnyonnyola nako honestly ekintu ekiri omuntu akiraba gwe abantu abo ne mu kkubo tebajjaamu singa ogamba nti ova nabo Kampala baga munidda sumufuna baasi zitya mwafunye baasi emyufu ne musoka musombo ali banga bigwade coordinator tulina baasi ffe munnange abananyini baasi mubamanyi ffe tulina baasi bigaye muli mugaba muwadde munene mba nkola gwe okuleta abantu bonna abo ng'abasomba banaye mba nkola mbasisa naye ogulabo bayambyemu gwe bamanyi abo gwe nimugwe bakwasa gwade coordinator gwosobola okukola omulimu ogutasoboka gusoboka kubanga wagukoze gusoboka kubanga wagukoze ezo sente etuzine zijja kusomba abantu abo ekisomba abantu abo budget tetugirina wabula ensonga egenda maaso y'abantu bonna y'Abannayuganda bantu bebateekamu amaanyi gaabwe ne babeerawo ne bemobilizinga ne bakuŋŋaana kuba bamanyi waliwo obubaka obujja bwetagisa okuwulira ate bebamanyi nga bubakwatako bebamanyi nti nno nti buli mugezaako okubalwanirira okutereeza embeera yaabwe tewali wadde kugamba nti kusomba muntu yenna tekisoboka kale ebiseera bisinga mulaba president waba akomyewo ne waba agenda he does a brief kati abo abantu boolaba bakola nabo brief be bantu bokka be bacoordinator bazi baasi no be bantu ababeera because abaako ne security iye okitegedde era nga ne protocol zitambula otegedde ebintu ebyaki ebyenjawulo abakino okitegeera even that team olate feel eyo team tejjuza na wali eri ku office ze Kavule abo boolaba ku makya so kati mumwe mboyala ne bannamawulire okategedde kati ogamba otyambo abantu bonna si kati abo abantu n'obala ogamba nti obatutte Masaka oba okubaza singa nakati bakyali mu kkubo Ato wakana yes. Ati ulira. Big guy bobo singise gireke gene togibuukira. Saimo kankubulire. Kankubulire. Leo lwakomeka. Lwa mahandi. Twali yoddi. Friday. Webali nnyo. Those are how many days? Tuli munaku Sunday lero lwa lwakusa. Webali nnyo. Kati aba abantu baba bonna batambudde mu ntambula gye batambulamu. Omanyi jjama nzo kubera kukuba okwo. Ante bazivete bazideno bizo okulima babira makati awo. Mwade mbantu ngabameka. Muganda wange abantu babera mu mitwalo bamanyabo bayimide muntu ku muntu tejja tudde katebe. Muntu ku muntu bwe bati. Osobete kakabo. Ova kwatu bajuze ekisaawe mu liku. Okitegeera. Bantu baba bangi nnyo nga waliwo waddewo n'abadde wabweru n'abayimiridde edi kuzigundi atudde ku biki. Aba abantu n'obagadu ndabona batambule. Naye kuba kujja Kampala wano. Si kyangu muganda wange tiza nti no ebyentambula bigenda kukola ki kwesiba kati abedi abijja wanti mwasombya aba kati oyo naye akyali zoninga to be honest go kyamuteka mu bantu asobola okulizoninga zona lebo muteeka mu kubawona tali mu ya disappointing nze mulimu abantu abatu disappointing nze nga tubawanye ebitiibwa abantu bakulu tukuze tubalulira nga tubalaba otegedde nga tukuva nga tuli bana boto tuti nenga we are now getting to send katusoba nafe okwogera ku nsonga but we are disappointed in them omuntu abeera nakola statement ngolabya ddala tana bwejjira nga tekali nga nawoota amunange big eye ndaba nga nomuwa attention yange bamuwadde nnyo to be honest mu bantu abadde bawulira amaloboozi de basinga gamba binsi biki bidde bisigambe basinga okuyisa mu kamwa abantu sayimo
abantu baagala nkyukakyuka nja kikubuulira have the right to say abantu baagala ki nkyukakyuka era abantu bonna ku kkubo nze it was my first time okubeera ku gundi bwetyo otegedde ku mulundi guno okuva emukono n'egindi naye abantu ebintu bya ddala abantu nabalabye ku makubo bonna si muto si mukulu si mukadde bonna babaayo ne babagamba mugende mu maaso oli ava mu mmotoka ye n'apaakinga ebbali n'agivaamu nga tegedde mujja n'ayimirira n'awaga ab'ebitiibwa all categories of people bantu baagala nkyukakyuka that's the truth so manyi kati tetukyafaayo kunyiiza muntu yenna bw'oba oyogera ekituufu okitwale nga bw'oyagala kuba mu nsi muno tetuli okusanyusa buli ki era bweweefuula mbu sayimuggwe oli perfect nnyo gisanyusa buli muntu jasanga emitawaana mingi mu nsi ole yandaza akafaananyi ko ng'oliwo tinaŋŋamba kati bijja ekyali mukwali mubala 226 ayagala alage nti ali eno eri bamuyite bamugambe kale biga kale katodda mulabikirayo kale tetugaanyi naye akyogere nga bw'akirabye manyi semunsi kyali bigambo by'abantu I've had enough of people's words I've had enough of negativity mpulidde kati nze owuliriza okooye nkonsidalinga nnyo kikyo kyemmanyi otegedde kiki ekituufu ekindu ku mutima era kati era ndiwo okwogerwako otegedde because I'm a person of nkugambe ntya like buli muntu w'abantu I mean something kati omuntu ne bwanjogerako ekyo that's his opinion that's how bwatu bwabiraba okitegedde sisaagala ate kubeeranga nti nzija mpeddembe abantu okunjogerako okitegeera njogeraako omanyi kati waliwo ate abantu bannaffe abatutwala ate oli okwogerako gufuuka musango okitegeera okwogera kufuuka muki musango which is wrong there's a freedom of speech gogamba oli waddembe oli wabayagala okwogerako akwogera abantu bamenya mateeka bantu just wano mu ggwanga wano bintu ebisingawo abantu beerimbise mu mateeka naye tebali kuki ku mateeka kitegeera so oli ne bwagamba bwatyo alibigayo ng'omuyimbi twafunye incidents wano sakoleko tewapafomiza wahamu tebacontactinga tebakola nina gye nnyimbayo nawangi so sabaddeyo kyogamba teeka nali nina okubeerayo singa baakuyita singa bampita era bwe mba saasobodde kubeerayo olowooza kati bino ebya bigayi waagundi tebina bizinesi ezimu ze bitandisa obbafiiriza ebiriwa nti nanyini kivulu era saayimu tosobola kufuna byonna kibadde nkugamba tosobola kufuna byonna bimu bireka ofuneko byokola ki okitegedde kyo kyeŋŋambye tubeera muntu abeeraawo nga naye tomanyi gy'oli okitegeera ate kyabwewusa nnyo omuntu okulowooza nti nno nja kulemesa gundi olwa kino okitegedde kasita aba nga kyakola tamenye etteeka menye etteeka ki nze ndi muyimbi ndi artist nyimba when I go to stage I deliver kati mba mba nkoze eki so kati Simon nze newanye eddembe mu mutima amaanyi nali ewa mutima sigusiba oyagala nti bw'oba olaba nti bwe kiti oba oneetaaze wano genda olabe schedule yange eya show ku page yange tewagiraba nga show nyingi benkolera gye bali bangi nnyo so nga tuli wano omanyinza obyendaba olw'omuyimbi omu yajja mujja wano because oyagala kuproving a point nga tuli wano kinyala kigenda on record big guy is happy I am happy Simon gonsanze ntya onsanze otya yani oli walibera starboss to siwukangako nono bakuba obucupa lwe nakusanga mu kizungu era wasigala olabika bulungi wali obanja sente
era nga bagamba ne mabigayi abanja sente ngaalabika bulungi bulala ekyo kiba kya buntu ekyo Katonda asinga okimanya okitegeera naye era bwandabanga era nga naleetanga okwemulugunya kwange mu mbeera yange bwe yali ngaekola ki etambulamu ate right now omanyi okkakkana bw'omanya okunyigizibwa kwofunanga okumanyi era ng'omanyi na lwaki era ng'omanyi nti kuno okunyigizibwa kwendimu si kulimu nzekka otegedde ti kati sayimo nze bwe ntambula awo nendaba nga mafuta ga bbeeyi otegedde manya ti bannayuganda bonna banyigirizibwa bwe batyo era nguma otegedde entambula nendaba nti mbadde nvuga emmotoka yange nenkuba ekinnya bwekiteeta otegedde era manya nti n'omulala ajja kukola ki okitegeera so omanya kale era ng'omanyi kiki ekiyinza okugonjoola ekyo okitegeedde n'omanya naye muli obulumi bw'obeeramu nga naawe kennyininyini nga weebuuza waayi okitegeera kanyala kukuta naye nga tumaliriza lwaki abantu balowooza nti musaaga naddala mu abayimbi abali mu byobufuzi naddala ebyopposition babalabanga abatali sirias ekyo nkiwulidde nnyo ku saha gwe babalabanga abasaagirira kansekewo manyi ne President Kyagulanyi bwe yali ajja balowoozanga byaki yakusaaga era bamunyooma ngaewalabye ne Masaka baagala omunyooma ne bamugamba nti talina kyasobola kukola waki walimu abaali beetumye Masaka eyo nti bo Masaka yaabwe otegedde ne banyooma era konna kuba kunyooma omanya akanyooma onyoomako kabi okitegedde kabi oli ne beetuuma teera bannange tasala takola atya kale yasaze n'atuuka nawo kikyewalabye bamuwulidde amaanyi baagawulidde mbabuuza gwe yabaddeyo naye mbabuuza amaanyi mwagalabye mbabuuza abo mbwera ffe bannange oyogera ebigambo naye osooka otuddewa sooka obodde mu kitande wuwo ebigambo ebyo bifumiitirizamu mazima omanye omuntu oyogere ne bikuswaza nze navudde ku bantu ne bikuswaza ng'omuntu omukulu ate nga kizibu abantu abo be babagamba nti ke babavuddemu naffe tubavuddemu kyoba olaba liwoddeeka kuba tooki z'abantu eyiyo mbakolera neerekeramu ogambe tewa awo bennyini abakuwaga nti sayimo bw'ovaawo tewali gusobola kulaba bw'ovaawo be bakuba amasimu naye ng'oyo akoze bulungi banna abasajja baba bagamba musobola wamma tebakye babagamba muli baana baffe mmwe tebasobola kwawula kumanya kudda waka kutuna mu so Kiwalayo Masaka yo geega amasanyazi gwali oyimbako geego tegakujja kubirayo gyobeera otegeera nanoonyeza okulaba ku muntu yenna nga agamba nti alina kyagamba nti aliwo n'abakola bukozi bati nga bondabona nga bali bukozi bati nga abasajja baagamba ate ovulo ne zikabe Masaka awo wale ovulo ezadde Masaka ate abakulu baagamba tebakyakkiriza ovulo baziwera kati bonga baani sekulimba so abantu bawo ebitiibwa tetwagala nnyo okubayisa mu maaso abantu abakulu musigale nga mwewangana ebitiibwa naye kikulu nnyo naawe niweewa ekitiibwa n'ofuuka ekyokulabirako otegedde nate bwebula n'oyogera ebintu ebyogedde ate waliwo omuntu weegendezanga nnyo omuntu akusinga okwogera nga yali mitawaana waliwo kati wekitiibwa alina munno oyo ayogera ennyo ayogera talina akuwadde n'ettondo ly'omutawaana omutawaana gusinga kuba oli omanye osooka nga yassa ku mizani n'omanya ono ayogera tufuna emitawaana gyegimu oli alina akafaaka
ke bamuwa vanyuma okubanga yajja n'avuganya emyaka n'emyaka kubuki kwa president n'avuga wayi kale tulaka weewogomeko wano bano nno bagamba bayisaamu amaaso bamuwa chance eyo otegedde naye yasinga okwogera yagamba nti tumaze ebbanga nga tuzimba ani atuzimba ow'ekitiibwa mvu alyogedde bino ayogedde naye weefule tiono bintu byabogera afiirwa kyenkana ki tafiirwa nfiirwa kino fiirwa kino mbadde senior we okategedde ako I've been his senior no ndi I'm his senior kati gwe bw'otaba mugezi nnyo naawe kugamba wange nesi bw'osirika koofa naawe n'oleka alo time bw'obeera nga kyamazima bakutwala mu process y'abakutwala ababbi be balina enkola eyo walaba oze oli wakusikako akasawo abeera ne banne basatu abakugamba nti katumukugobere kanaye olabanga bambi bakubyeko akasawo nga lwa bakuyambako okugoba olumu oyinza obutababuuza nti naye mwabangoberako munjagaza abantu bagoyinga longaawo tokkiriza buli buyambi abantu balina obuzibu nti buli buyambi obujja bukkiriza you don't have to accept every support nze katolaba nze paka nakatikigira emyaka sobola kuzannya zaala naye kyanzija ku zaala ani akalengedde naye enkumi zange ezo ttaano nali ngenda ku nnyaawo ku Entebbe Road kula mu craft ntuuka omusajja wootekaano ofuna kati oli najja n'atekako ettaano ne bamuwa omutwalo omusajja era nanye kale singa nze mbadde nzirina nange oba olina ziteekeyo naŋŋaana najja mukama katonda bagenda mumalako ssente oba bulazi olina kolaki nesooka nteekako 10,000 ne bampa 2 katulaba kati singa oteekako ez'ettaano ne bankuba 5 zange nawulira obulamu nga bunuma okategedde kati woolina okwetegeerera nogaana ye okategedde olina okwetegeerera ekintu kyonna kyantuukako bwekityo ekikyo nenze neetegeerera in fact kyantuukako ndi London naye nze neewuunya nti naako gyekali akwani akalengedde bazungu bazannya wali bacanga otegedde oli ateseko paundi 5 nalya paundi 2 nalya ngebantunulya bwe bati ate baateka kumpi na ATM nalinva ku ATM kujjayo ki sente tabeyo nga bafere nnyo otegedde bakateka kumpi na yuma bya sente bamanya balaba omuddugavu ava ku kyuma bamanyi nti baddugavu batulaba baalumu nga bafala nga naffe tulowooza nti nabo bafala nabo batulaba kati buli omu alowooza munne ffala longo bali wali budde na wabunnyogovu bacanga balya naye ntula bwe nange n'ensika eriyo naye nga nange ndi mugezi w'essite nange n'ensika n'embalaga nga ffala nga ajja okujja naye ndaba ngamba neneefuula nti bansese nnyo neewongera okukyanga nga bro otegedde nga bampitaayita bro naye nga sene nzikutte muno bwenti nali mu jampa yange nzijjeyo kweti mwali nzikutte bwenti in fact nali nzijjeyo nga nsasula video eya ndi singo waliwo omusajja omuddugavu naye yali waawo ndooza n'atunulira bwati n'agamba bagenda okukuba omusajja ono esente zonna bazimalewo naye batunulira bwenti ne bakyanga ne bateekako nebeerya dda nga bulabye gurupu ebeerawo nayo ngeri paati bwe nawala obbalaba bwenti bulungi nenkyuka bwenti ne movinga omusajja omuddugavu eyali awo yaŋŋamba you are clever nensigala nga mposhingamu nemugamba thanks engenda kati bali banse idioti kati natula nenetegeerera neŋŋamba naye bano abampita bulaza besimanyi bro ndi mu bazungu bakati baagala nnyo ndye baagala nnyo ngende nazo bo tebazaagala neŋŋamba waapi sijja ziteekayo tebana kibanjagaliza nentambula bulungi nnyo so kyekyo olumu olina okutuula wansi nokolaki nokwetegeera nogaana yona ŋŋamba ebigambo bino onanjogerera nganjogeredde bingi naye kirala bw'okolanga ensobi olumukakkana abantu balwa nnyo okukkiriza mbu kindidde ku luno noononya solution kati you waste most of the time in
wanting to prove a point that oli mutuufu. But when you accept nti wakola ensobi kikuyambako nnyo n'ensobi eyo obutagenda wala kuwaawaala okategedde n'omanya ngikutte ntya. What is the way forward? Kati abantu basinga balemera nnyo bagamba baba nnyo ne babooster. Kati oli bwe yagamba oli nti ono omukulembeze abakulembeze tumuzimbe naga kireka banzimbe kati nange naye tunula bakuzimbye agakuzimbye kino kyakola kinzimbulula oba kinzigazaawo mu buzimbe. Kati kumba oli yennyini wowe yakuyiwa evviivi yamuyiye evviivi kati Masaka yonna nti agenda bbala bakwe bayise zinkuvu gwe balabyeko abantu bonna. Era omuntu ovaayo n'ogamba bagende bayisemu eggaali babaagala bategeere tebasobola. Ate omuntu kasita akulumbe wakaawo n'akunafukizawo kiteeza tulina ye master ekyawula ku ebyo kyenjagala baawule before interview nga tennaggwa nti olina okumanya ensonga ezimu. Bw'oba weero si wano manya nti waliyo LC2 otegedde waliyo LC3 LC5 okategedde kati buli ali waggulu w'ekyo abeera master wo otegedde abeera ki master wo. Kati ono omusajja His Excellency Kyagulanyi kyaliko ali ku nsonga ya ggwanga owulira gw'oli mu kwekyangira Masaka era gy'olagambwa ati bwe weekyangirawo naye manya bw'oba osoma mu mipiira gy'amasaza otegedde manya nti waliwo emipiira egya national team. Nze nabuuzaako lumu nalabako abaana basamba omupiira gino empiira gya wano egyawaffe gino egya Uganda gino egya liigi eno eyawaffe bagiyita liigi yaffe Super League Uganda Premier League eyo mubeeramu abaana abasambira mu club ng'omulabu mupiira agumanyi otegedde. Nembuuza in fact nabuuza the late Mr. Mugoye Darius musajja eyali vice president wa FUFA eyakafa recently. Was my good friend. I asked him namugamba ne lwaki abaana abo muba temubatwala ku national team nomina basajja bemuyita basajja otegedde ngate olaba bano abaana bali skillful bamanyi nakinjawulira nga munanga olaba enduulu gye bakuba wali ku kisawe nga kijjudde abantu 5,000 oyo omwana esoba n'omulemeso muki omupiira tannafuna confidence eyo tagirina okategedde tannafuna ki tannafuna asoba omupiira agumanyi kinyanga na stage waliwo omuyimbi nga osobola stage kadala ffe twakoyanga comedy nga kula bonita wasoboka nga audience y'ekivulu ekisaawe. Thank you. Kati nga asobola okwecha era osobola okukola comedy wano mugundi n'okuba mula bonita naye muganda wange bakugambe nti kati tuli mu nkuuka wali tugende mu kisaawe osesa abantu 3,000 mu nkuuka yemaasa 6,000 basese byawukanamu era olina okubanga wajja okizimba ki mpola kyekyo kye baŋŋamba nti agumanyi tumulaba ne bana basajja boolaba bano baani banoono eyaritayalinga Denis Obuwa David Obuwa Ibrahim Sekajja abo express bagiyina nti ajja yimira mu ssala bwati otegedde ngaddala muyimiriddemu naye oli omwana akyalinamu neeri nti asobola n'okulaba ssala ate n'ataka mutunda buki n'agala ate kusaba gundi serefi basajja confidence bagifuna dda endulu baziwadde ebisaawe bebola abandi bamuyise ebweru najja waneeno because kyebabeeramu wa watugamba waliwo omupiira gwa Nigeria yajja okusamba no mu Uganda omusajja yali akubanga Samayani agahowa yali agahowa tinenga bana Uganda basaba agahowa atutebayo digolo natu ala Uganda mwe basaba amoso nange nakirabako ko wano waliwo omupiira gwali nambola awo ba musambi ki eyajja nenga bava asinga ffe nenga bulwa kukwata oli
ate ndulunga evuga ene wafe adeganda nga bagamba nakasija sama nga bawagira oli bana Uganda balabe banange yali musambi so kyekyo ne bangamba nedda bana basambe eno yes we appreciate balungi ne base bana experience. So what is your bottom line? Kyekyo nti gujja kuddawo wekyangire Masaka otegedde mu constituency yo otegedde okuba nti ugamba gye bakulonda kyokka ate ne bewekyangirako amasannyalaze agakuteekawo awo gaavaawa kati ekitebe kyasituse ne kijja ng'oliri mu ofiisi yo ku kyalo gye weekyangira ekitebe kyasituse ekikola ki waliwo kati awo amasannyalaze ziba watisi ndala ziri tuba tugeze mu feezi tuvudde nombuno obutala buno bujja ku balubu otegedde jjukire no waya eno egaleeta awo eba 3 phase yondala ekuba kati gwe bakuteekako wanene ezine ngamaze okukujja ku mutimbo kati simba wo muti naye tukole ki tuteeke ku nyumba yo nogati banateka nogennina utya bakuteeko gali kati gali bwe bagasate ku nyumba yo gaja kujocha kati mwayo kyo zanje tutiteeko ne kikomera Masaka alala Masaka twajigadde nakale kyawuumeeru pakati abalongo bakyalonda bucupa abasajja teyamanyi gye bali kati bakakasiza baita level that is level era bw'obeera mu mipiira muli bakola bati igaye tumuleke afuuke ddala munabyabufuzi bassene banyabo kwogera ku munsi wasize ombuuzizako taata ogituuseeko Bigaye neyanzege webale Simon gosogoddo amala tosima bagay abantu babulidde ku launch yange by the way edidiod nga mu 7 December olidda ndiko cricket off bana bagiguddewo nga mu 7 December weri confirmed so bana Uganda mbasaba bajje bampagire man cricket off the bank dene abantu nonno bebakinsaba by the way bagambiga tukuddo kula ko kiraba concert we want to support you so nsima era namaze n'ekikola ki no confirming kibateerawo nga mu 7 December big eye live in concert katujja kujja tuyongera ku promotinga sheyo kale muganda wange neyanzege amina kale basibe ne banyabo akawungezi n'olunaku olwayo nze bwe tutambudde mbere bulungi mwera